Awo olwatuuka ng'abaawo empologoma ekula n'ewola. Ku kyalo okwo kwaliko emmese eyali yeegulidde erinnya mu kwefulukuta n'okwekerebendera mu maka g'omusajja omu, anti ng'enoonya n'okufeffetta naddala ebinyeebwa bye yalimanga mu bungi n'oluusi n'aterekako mu byagi. Musajja wattu yagezaako emirundi mingi nnyo okwekwekerera emmese eno eyali emumalidde ebinyeebwa mu tterekero naye nga buteerere. Kyeyava ayiiya n'atega akamasu nga buli lunaku akalambula alabe oba anaamukwasa. Olwali olwo Wampologoma aba ayitaayita n'asanga Wammese kamasu nga kamukutte. Wammese yali alaajana kuba akamasu ali kamukutte ejjiriwa. Wammese olwalaba Wampologoma ng'ayitawo kwe kumwegayirira nti, "Sseruganda Wampologoma, nsaasira ontaase, nkwegayiridde nnyamba. Nange ndikuyamba naawe bw'oliba ogudde mu buzibu." Wampologoma bwe yawulira ebigambo bya Wammese n'atulika n'aseka, nnyindo yankulira, kuba yali tasobola kukifumiitiriza nti luliba lumu ng'alemereddwa ekintu kyonna, ate ye Wammese n'alaba ng'akisobola. Wampologoma yaddamu Wammese nga n'okukudaala kw'atadde era n'amutegeeza nti, "Kale ggwe kabbira, oyinza kunnyamba mu ki? Okujja kuŋŋamba nti, 'Ssebo nnyamba, Omukama ali kuweera.'" Wammese kino tekyamuyigula ttama kuba ye yali ali mu buzibu era yayongera okulaajanira Wampologoma nti, "Ssebo Wampologoma, nange nnyamba ontaase, akamasu nga tekannantuga, Omukama Katonda ali kuweera." Wampologoma yaddiramu Wammese nga Muteesa bwe yaddiramu ab'obutumbo obutono era n'amugya ku kamasu nga bw'amukomekkereza obukomya obubbi. Bino byonna kumpi Wammese teyabiwulira kuba yali ali mu kwebaza Wampologoma okumuwonya okufa. Ekiseera kyali kiwanvu ddala naye Wammese teyeerabira Wampologoma kye yamukolera, era emirundi mingi yabuuliranga bawammese abalala ku bulungi n'ekisa kya Wampologoma. Omuntu yatandika okwekengera obufu bwa Wampologoma ekyaviirako okuziga waasula n'amutega ekitimba ng'agamba nti, "Ono Wampologoma bw'atalirya nze alindiira abaana bange oba n'ebisulo byange, omwali ente, embuzi n'endiga." Era ekitimba tekyalwa ne kikwasa bulungi Wampologoma. Wampologoma yakuba omulanga ogwabulako katono okuzuukusa kaweekwa eggangu. Omuntu gye yali yeebase yayongera kwebikka nga bw'agamba nti, "Ebiri ku kizigo n'abiraba enkeera, si kulwa nga Wampologoma akaabira birala so si kugwa mu kitimba." Wabula Wammese bwe yawulira omulanga gwa Wampologoma yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi n'akubakuba ku banne mangu bagende bataase munywanyi we Wampologoma. Wammese ne banne bwe baatuuka awaali Wampologoma nga musajja wattu amaanyi gagenda gamuggwaamu era nga n'ensowera agigobya lulimi. Mu bwangu obw'ekitalo Wammese ne banne baatandika okulumaaluma obugoogwa bwe baalukisa ekitimba era kumpi ekiro kyonna baakimala wano. Naye emmambya eba enaatera okusala ne bawangula. Wampologoma ebigambo byamuggwaako okulaba nga Wammese gwe yali anyooma kati ate okubanga yamutaasizza kumpi okuva emagombe. N'obwetoowaze obungi Wampologoma yeebaza kumpi kukuuta kalevu ku ttaka nga Wammese ne banne bwe bamugamba nti, "Ssebo, Sseruganda, ekintu kye watukolera tekyenkanika.
omusajja eyalina nnyini kitimba yagenda okujja enkeera yatuukira mu lwayaba anti ng'ekitimba kye kikutuse obulere n'okutuusa olwaleero omusajja ono ne bayizi banne tebamanya nga ngeri Wampologoma gye yeekutulamu okuva ku kitimba nange awo we nalabira. Kale olugero nga luwedde oyizeemu ki? Ye ggwe oli muntu kika ki? Oli Wampologoma oba oli Wammese? Omwami omu nannyini w'emmotoka ezo eza Ford, bamuyitanga Henry Ford, yagenda n'agamba nti bwe tukuŋŋaanira awamu wabaawo entandikwa, bwe tusigala obumu tubaako ne bye tukola, ate era bwe tukolera awamu tutuuka ku buwanguzi. Kale tobeera wa ntondo, tonyooma banno, fuba okulaba ng'okolagana ne banno mu buli mbeera. Beerako ne banno bwe mutta ekyama, gamba ng'ekya Federo. Mwebale nnyo.